ng'ekibiina ki FDC kyakatandika okusaba kwa buli bbalaza okwali ekitundu ku nkola ya defiance ng'okulonda kwa 2016 kye kujje kuggwe. Bannaddiini bangi abaakwetabamu balinga abeeyokyera omukiro okubulwa kye batuuza. Byatandika ne Pastor David Ngabo ow'ekkanisa ya Rock of Deliverance International Makerere eyasabanga n'ennyenje ne zikunkumuka. Kyokka nga wakayita ssabbiiti bbiri zokka Ngabo yeekubira enduulu nga bwe waliwo abamutiisatiisa. And definitely others threatening me and questioning who am I and where do I get the tenacity to stand and speak. Wadde nga poliisi ne gavumenti bino baabisambajja, Ngabo yalaga nti si mmere kulya era yazza omuliro. Bo balowooza nti be basinga amagezi naye enjaga naffe twaginywa bwe baba baginywa leero. Mu biseera ebyo ne Sheikh Hissa Katende yalombanga dduwa ey'okuleeta emirembe mu ggwanga. Inna azaba rabbika lashadidi aduwan kana kayhula inna azaba rabbika lashadidi kana kayhula. Musajja mukulu ono naye kati atambulira ku bwerinde ng'agamba nti azze afuna okutiisibwatiisibwa abantu abatategeerekeka. Ogwasooka yali mu bitundu by'Emmengo by'agamba nti abasajja abaali mu mmotoka y'ekika ki Premio bamusalako mu ngeri ey'ekyebonere. Kati nali ntuuse wano nempumuliramu nali nkwoye kubanga nali nasiibye nali natuula wali wali kwera ennyumba eyo mba ntudde awo mpumuddemu nkutte ensawo yange ebaamu ebitabo byange ebaamu ebitabo by'edduwa ng'abasajja bavubutuka eri mu kamotoka ka Primo kali tinted. Kati ku lw'okutya okungi saakakwata na nnamba kubanga nadduka basooka kuba basi nadduka ne basooka kuba ng'ombe ne bagamba pipi twagala gwe ne bagamba ne neebuuza abantu abanjagala be saakoze nabo puroguramu saakoze nabo appointment. Ogwokubiri antegeezezza nti gwabadde luno jjo ly'abalamu ng'ava ku Lutikko e Namirembe okwetaba mu kusinza okw'okusabira omwoyo gw'omugenzi Mayanja Nkanji. Kati mba ntuuka okusanyu Babies Home emmotoka Mark 2 eyali edda Kampala ndolaba abantu bakuba ttaani apo badda gyendi. Enkuba yali etonnya n'ensala mangu kubo waliwo okulira na Caltex awo waliwo negundi naawe basalira enviiri awo saloni ya mukwalo we nayitira nga nziruka. Katende mumativu nti wadde abamulumba tabamanyi wabula kye yeekakasa kakwate ke yalina ku kusaba kwa FDC okwa defiance. Kuva we nasoma edduwa ez'amaanyi batandise okukola kyokuninya naye Sheikh Katende toyinza muggyako mazima. Enfunda zonna Katende agamba nti asobodde okuzisimattuka nga kino kyamuviirako n'okudduka ewuwe si kulwa ng'abantu be batuusibwako obulabe ku lulwe. Nasooka kwejja kutengamba nti baba banzita bansenga omu Sheikh Katende banzita abalala. Mbuuzizza Sheikh obanga yali awaabyeko omusango gwonna ku poliisi. Poliisi y'ennaku zino tukyagirinamu bwesega. Abaganda baga nti olwatta omwami nalumanya lwaki tewayogera. N'olwekyo twagala biwoobe kwekubagiza kukaaba akyogere tukigoberere tumanye ekituufu abali emabega w'ekyo bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Nga Pastor Ngabo Sheikh Katende naye akkiriza nti obulamu bwe kati buli mu matigga wabula nga kino nti tekiyinza kumujja ku kwogera mazima ku ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.